Zedunda namugereka asobodde boy mumwira kubanga ensi gye tulimu sinnungi abantu bangi balina ebizibu nenga tebane bagenda kwekubira ndulu sonno njera kubanga mbategeeza nti buli muntu woli olabire bijja bitambula ng'entulege naye bubanga okyali bulungi kiba kitegeeza mukama akyakkingiriza era webaze mukama katonda bwe mala okubabuuzaako n'okubategeeza ngenda kuka lowoozo kaleero akalowoozo kaleero njagala kagende eri abakyala n'abaami mwenna sigenda kwawulamu nsi ki wabula buli munnayuganda yenna awulira Oluganda njagala akalowoozo kagende gy'oli si kya buvunaanyizibwa omuntu agamba nti okera ku makya n'ogenda n'otendereza oba n'osaala era ng'okoola nnyo mukama katonda akutaase mu bizibu by'olimu naye ng'ate gwe agenda okusaba mukama katonda akutaase omutima gw'olina gusinga n'ekisiriiza okubanga mukyafu gusinga n'olwazi okubanga mugomo muganda ng'obulenzi ne muganda ng'obuwala ekyo oba okola kya bwereere kwe kubanga okunyigira mu nzikiza ke kalowoozo ka leero gwe wenna munnayuganda ali eyo ng'okeera n'osaala n'ogenda mu kereziya n'osaba n'ogenda mu makyaki n'osaba mukama yeebazibwe n'okuba ettende ly'amaanyi naye ng'olina omutima muddugavu ng'olina omutima mugumu ng'otta n'okutta osobola n'okuva mu mbeera n'okola omuntu ekikyamu muganda ng'ekyokola kya bwereere ffenna katonda gwe tutamanyi bw'afaanana yatutonda ng'abantu be era natwagaliza obulamu ne kati gwe atwala obulamu bwa munno ng'ogenda n'osaba gw'olowooza oba teweebuzaabuza ng'afuka anaaba katonda ono yatwekweka yalina ensonga lwaki atwekweka kubanga twandiba tumubuuza ebibuuzo bingi nnyo nga talina ansa za kutuddamu yalina ensonga lwaki yatulekera ensi eno tugyeyagaliremu tugibeeremu n'emirembe naye eri abantu abatufukidde ekyambika mu nsi nga bo beefula nti balina obuyinza ku bannaabwe gwe musajja mukulu ali eyo eno message egenda sinzira katambi akatambula ku social media akamwana muwala limu kaba maziga agajjulujjulu eyajja Dubai okunoonya omulimu n'awunzika nga yayalina omunoonyeza omulimu yamutuusaako ogw'obuliisamaanyi n'amuwereba ekirwadde kya siriimu musajja mukulu amannya go ntegeddeko ga Umaru nga bwe tugamba nti tosala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi olwali mwenzija akalowoozo kano olw'emitima emikyafu oli musajja mukulu oba oli mukyala mukulu naye ng'okimanyi nti oli mulwadde kiki ekikuleetera omutima ogwagala okusiiga omuntu omulala mufaanagane mu mbeera mw'oli kyekibuuzo kyange naye ng'olina abaana naawe olina omutima okera ku makya n'ogenda n'osaba n'otendereza era n'owaayo ekimu kya 10 n'ekirabo n'okiwaayo n'ofuluma ng'okubya akabonero n'ofuluma ng'otendereza katonda n'ovaayo nga Allah amaze omutendera bulungi naye nga byogenda okukola tebikwatagana byova kusaba muganda wange gwali eyo nkusaba n'obuvunaanyizibwa tekikwetaagisa kugenda mu kereziya kugenda mu muzikiti kugenda mu church kutendereza mukama katonda naye nga byokola biri byanjawulo nnyo ku byotendereza mukama mu basinzizo kibi nnyo eko tuyita okubuzabuza ng'afuka anaaba njagala mukendeeze ku mitima emibi bw'oba okimanyi nti wafuna obulwadde si gwe asoose ate si gwe asembye eyo tosiiga muntu atalina musango kubanga si yakuleetera ekintu ekyo eyakikuleetera mulala nnyo naye ate gwe bw'ogenda ng'okisiiga abantu abalala kubanga gwe lyessanyu lyo kiba kibi nnyo abantu bangi bafunye obulwadde obwo si lwakuba nti babwagala nga tebategedde naye ng'oli akikola kagenderere ng'omukadde akogga yakikola asiga omuntu naye afuna essanyu ne bw'onoosiiga abantu 100 tekigenda kujjawo nti gwe wasooka okafuna ate nawe ogenda kufa bantu bannaffe mukendeeze ku ttima omwana mpulidde ku social media ng'akaba nenkwatibwa ennaku mwana wa buwala yava e Kampala nga mulamu nnyo najja e Dubai okunoonya omulimu gwe n'otwala advantage olw'okuba nti gwe ategeera gwe ayinza okutegeera abantu abali eyo n'osalawo ojjemu empale omwekakaatikeko omusiige ekirwadde ate nga tono kyamuyambye singa anaabera mwana wo kyekigenda omutuukako jjukira nti lw'oyagaliza mukakitawo luttannyoko essaawa zino kyewakoze omwana oyo somewhere kijja kuddira aliba mwana wa mwana wo oba aliba muntu wo alikituukako ebiseera ebisinga nze bwe mba ntambula mu makubo n'ensanga abantu basabiriza ddala abalema
ebisere bisinga sitera nnyo bba wa ssente zange oba nensanga omuntu nga aliko ekizibu sitera nnyo bba wa ssente zange mbuuza lwaki simanyi lwaki Katonda gwensinze yampa omukka nabo yabakola bwe batyo kitegeeza waliwo ensonga omuntu yena gwosanga nga aliko ekizibu wamula lumanya waliwo ensonga lwaki mulalu gwosanga mulema manya waliwo ensonga lwaki mulema nitasobola jikubule Katonda bwatu yamuleka abeere waawo wamwagalira kati gwe omuntu omulamu ategeera nokola ekikyamu n'okwata omwana wa munno n'omwekakanikako n'osooka n'omusiiga obulwadde kubanga gwe nakyo yagala okuyisaawo nga gwe abasajja njala tukendeze ku 15 minutes ghost nkiddamu abasajja mwena gye muli njala tukendeze ku 15 minutes ghost abasajja fena tulina omuzimu gwa dakika 15 nti omuzimu ogukwamukaako oddayo mu nnomo senses zo naye ng'omuzimu tegunnakuvaako gwe gusinza okuleeta obuzibu kati musajja alina gyona emmesi njala gikusindikira mu kalowoozo ka leero mulekerawo ettima n'abakyala mulekerawo ettima basiga baana bamu mu bulwadde nga mugenderedde kuba ne bona osiga abantu 10 tekijja kujja nti oli mulwadde agenda kufa ate fena bwe tuba tukkiriza Katonda buli muntu alina okusavinga ekibonerezo kyo olw'empisa embi ze yaleka ku nsi buli muntu alina okusavinga ekibonerezo kye olw'empisa embi ze waleka ku nsi ng'osaasaanyiza mulekerawo ettima abantu bangi nnyo bava ne boogera nti nze ndi mulwadde n'akiraga mu lwatu ensi n'emukubire nga nemufula nti hiyo naye gwe eyeekoma omumye n'otandika okukikola ng'osiiga banno oba olowooza okola ki kyokola ekyo kyokola banno bajja kukikola omwana bajja kukikola muganda wo ate kiruma musajja gwa manya ntegeddeko gawumalo ne sigenda genda into details kuba sinnamanya kiki ekyali wakati wo n'omuwala kubanga saagala kwogerera sayidi ya muwala nga sinafuna sayidi yo ne saagala sayidi yo olw'ensonga nti omuwala byayogera kirabika biyinza okuba nga bituufu naye Katonda yamanyi fena tuyita mbuyisi ke kabadde akalowoozo ka leero tukendeze ettima ngenze ku Kigula Lodge mu Kigula Lodge kya leero nakyo si kirungi nnyo eri abantu mwenna era tumiddeko buli omu yenna ayagala akanyomero kano ak'Ekigula Lodge nti mbaagala nnyo buli omu gyesinzira okulabira akanyomero kano mu Kigula Lodge kya leero tugenda kukijja oba tugenda kujja mu kkowo erigamba nti waliwo ezudde era weetegedde busobozi bwo buli luddawa lwaki buli wooli tosobola kubeera success oba tosobola kubeera nti muntu avudde mu kintu nodda mu kintu ekirala kati mu kalowoozo kano tugamba nti buli muntu bw'olemera ku nsonga osobola ogijjamu omulamwa tuvudde ku ki tujja ku social media kuno twogera ebigambo bingi nnyo abantu baali bangi nga tukola emirimu gye gimu naye wetwogerera essaawa zino tuli batono nnyo mu nnamba lwa nsonga twabula kyekiyitira consistency kwe kulemerako abantu abasinga obungi ekintu ky'okulemerako kyabalema olw'ensonga mulowooza nti bwogeza ku kino kirema oba olina okukwata ekirala nedda siba tebakola ebintu lemerako olaga abantu nti osobola era kiriba edda n'okugusa ekintu ky'otambuza mu Uganda tulina obulwadde obw'okuba nti tetusobola kulemera ku nsonga buli kintu tukigezaako kituusa mu kkubo ne tukikomyawo ne tukitwala ne tugenda ku kirala njala kugamba obubaka buno bulize bulungi mu Kigula Lodge kya leero buli kyokola kikole okinyikize bulungi okituuse gye kirina okulaga nazzi kuno ffe abakulirako mu kyalo twatemanga amabidde ag'akayinja ne tugateeka waggulu ne gatuuka okwengera tugajja tugasogolamu omubisi omusogolerewo oba oguvaamu omwenge omuganda gwebutira mwenge bigere naye okukamula omubisi guno okugujjamu ne gufuuka omubisi ne gukamuka si lugero lwangu nnyo twakozesanga olumu essubi lye tuyita etteete olumu twakozesanga ebireka endagala ezengeredde ezinatera okufuuka essanja okukamula omubisi guno oba ogusogola ne guvaamu naye era abantu bangi batasobola gukamula tasobola gusogola ne guvaamu oba ne gommoka buti naffe abantu tulina okulemera ku kintu ekintu kyonna kyokola okikola kituuse mu nsonga eno wammanga bw'obanga oli mubuulizi wa njiri buulira enjiri etuukire ddala ku mutima gw'omuntu ategere nti omuntu osobola omubuulira enjiri n'akyuka n'ategera Katonda yaani nga tutadde mubulimba tekikwetaagisa kutandika kubuulira muntu njiri etali ntuufu kubanga buli muntu asobola okwesomera Bayibuli n'agivunda omuntu gy'okoma omubulira ekigambo ekimuyingira akyuka era ategeera nti Katonda gy'ali wabula omubulira ekintu nga kya Mungu batagenda tegeera kati bw'oba oli mu ssumba buulira omuntu ekigambo ekituufu nga tombuzizza ajja kutegeerera ensonga yajja gitegeera ajja kwebaza emirundi gyonna tuukiriza ky'olina okukola okubuulira enjiri bw'oba oli musuubuzi suubula osuubulire ddala n'abasuubuzi abasuubulidde nabo basuubuliremu ojja kutuusa bizinesi gyo gy'olaga bw'oba oli musamize samirira ddala ojja kutuuka okusamira n'empewo zikwewunya nti gwamma watusamira bw'obanga oli munnabyabufuzi buulira abantu ebyobufuzi obakulembere obatuuse gye balaga naye bino ebyokubuzaabuza abantu nga bafuka banaaba temujja kusobola kufuga nsi buli muntu kaze ekyo ky'olina okukola okituuse gye kirina okulaga munootegeeza ki
bwoba okola ekintu kifiireko okiremereko mpaka okituse kikirina okulaga. Bwoba oli mulogologera ddala, bwoba oli musamize samirira ddala, bwoba oli musubuzi subulira ddala, bwobanga obulira njiri ng'obulira ku lwa Katonda, bulira ddala ku lwa Katonda, Katonda ajja kutegeera nti gy'oli. Naye bye mukola ebintu ne mukomya mu kko ne mutategeeza abantu ekyo kituufu kye mulina kukola. Y'ensonga lwaki ensi ebonaabona tetukya n'abantu bayimirira ku nsonga. Owulira omuntu ng'ayogera olwaleero wayitawo wiiki bbiri ng'ayogera lu Japan. Owulira omuntu ng'ayogera ensonga zino wayitawo wiiki bbiri ng'ayogera lu Faransa. Kati ebintu tubikooye. Twetaaga kye tuyita consistency, okulemera ku nsonga n'ogirima ku ggumba n'ogiremerako kye twetaaga obukulu bwakyo. Otherwise nofuuka ngagana amazzi g'okulutimpa tegaterera gadde olw'olukwane gato toyina gy'ogenda kulaga. That's why abantu omuntu osobola kubeera successful bye mukola. Kakubere ku social media kuno kasita oluzinga consistency noba nga byogera abantu babitegeera kiba kitegeeza togenda kufuna bantu bakugoberera babuliza information yo. So kati mbakubiriza omulanga ffenna twayingira struggle etandika butandisi. Kati gobanga oliyo ng'olinga eyakasibira embaale nga tikimenye kyagwa tekyasobola nkubuulira abasajja batwesiza bayidde. Njagala kuzuukusa buli muntu yenna yakola struggle zuukuka. Ebyokwevuma okuyomba tebikyana gye betutuzza ensi yaffe Uganda tulina ogirwanirira. Tutandise okukwata omusajja ku kacu, tutandise okukwata omusajja ku nsolo botto naye agiwulira kati ate mwebuzabuza nga bafuka banaaba. Twatandika ekintu tulina okiggusa kituuke gye kitulaga. Awulira nga tokyakisobola wummulamu. Owulira njagala okubazanya abaana bali mu nju abakyalina omutima ogukola bakadaama mwe balikola. Njagala okubaza abaana bali mu security nga mukyakola mukyali mu security mwe balikola. Abaana bakola mu hotel mwe balikola. Abaana bakola bwa security mwe balikola. Na buli omu gyali gy'oli mu kukola. Okola shift ku shift, half hour to hour. Please mwe balikola. Gwe ky'owulira nga tokisobola kirekera omulala akisobola. Tokiyiwa leka ekintu ky'otasobola kirekera akisobola. Kubanga muno mu nsi akusinga akukubisa gw'olina. N'olw'ensonga eyo mu kigulalo gye kyaleero buli omukola ky'osobola okikola okigguse ensi ejja kutegeera nti oli mu kuggusa nsonga mpaka Katonda ng'akwatiddeko. Tugamba lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde Mukama Katonda yamba yeeyambye nga nfundikira ekigulalo gye kyaleero. Tulowooza nti ky'okola nkiddamu tulowooza nti ky'okola waliwo agenda okukuyambako kyeggusa olina kyeggusiza bw'omu. Y'ensonga lwaki bw'oba olya bw'omu emmere egenda mu lubuto lw'oluwogu. Bw'oba bakuba embogo ngazza omusango oguzza bw'omu ne bakusiba nga bakusibye nga ggwe. Bw'oba ng'ofudde ofa lulwo bazika ggwe omuntu omu. Buli kyokola kikole ng'osinziira ku ggwe ng'omuntu era ojja kiggusa ng'omuntu. Buli lw'omagamba g'ebbali bw'oti kiba kitegeeza kikulemye. Teeka eriiso ku kintu kyo kikola okigguse totunulira abantu bakwogera kubanga aboogezi baliwo okubeerawo nakulemesa. Totunulira nga muntu nnyako discourage nga kukola kintu kubanga bo kiba kyamulema. Kati bw'otunulira omuntu eyalemwa ng'atalagirira omuntu ali successful ne weewunya ensi gyeraga. Kati njala kugamba mwannyinaze muganda wange taata wange bw'obanga okola ekintu toteekanga amatu buli wamu. Teeka amatu n'amaaso go n'obwongo bwo ku kintu ky'okola. Kubanga eyalemwa ajja kuba nti ekyo tojja kisobola kubanga nange nakigezaako. Kati no, please kola ekyo ky'olina okukola okituuse w'olina okituusa kubanga gwe wakitandika tolina okukimaliriza. Towulizanga bigambo by'abantu kubanga bikujja kulayira. Ekigulalo gye kyaleero nkifundikidde njala tandika program eyaleero mu butongole. Alright. Ndowooza benjagala mu ntaagingire batuuse bulungi nnyo. Kuno kubajjukiza nga ntandika kuba sinatandika video. Ndowooza nzize mbasomesa ebigambo by'enjawulo ne mbabula ebigambo by'enjawulo ne information muzze mugira babeerawo. Mwadde muli awo nga ekitongole ekya National Bureau of Standards UNBS nga kigamba kigenda kutandikawo enteekateeka ey'amasomero, amalwaliro n'amakampuni agasobola okuliisa abantu abangi obutaddamu okugula mmere etakebereddwa ku mutindo na companies entuufu ezirina okuleeta oba okubatunza emmere. Kino kiva mu kawaayiro ki? Remember nabagamba nti waliwo ekigambo kye tuyita monopoly. Ekigambo kye tuyita monopoly kiri mu Luzungu, mu Luganda bakivundula batya? Kwe kuba nti gavumenti ya Museveni ne babbi banne baagala okweddiza obuyinza bwa buli kintu nga balina obuyinza ku buli kintu nga Uganda kati sukaali Jeno Kahindo Tafiru bwamuyinako obuyinza. Yasalawo ebbeeyi yagamba nti alinye yagamba nti abule. Kati monopoly tebakkiriza muntu n'omu kuddamu kukola bizinensi yefaananyizako n'oyo gy'ayagala. Mujjukire nti omugenzi Jenosalimu Sale yaddukanya ekugula ebijanjalo ne kasooli n'abantu abalala bakola emirimu egyo nga ne bawala ba Museveni mwe bali. Kati balina kampuni zaabwe eziri registered nga balina ebimwe bikuba.
katugambe General Salim Sale aine kapeeka aine nawo ne buseka ku MKM bakubirawo engano kasoli na buli kimu kati bano bagambye National Bureau of Standards etandika okuyigga banansi abayina obuuma balina store ezina kasoli bezina obuwunga batandika bategeeza nti tebasobola kukola business nga tebamaze bali verifyinga so ne balagira abantu abasinga obungi batandika okugula emmere ku companies ezitiregistered era ezimanyiddwa National Bureau of Standards kitegeeza ki bageza ku monopolizing business eno babengera ne business eno bagiri mucho kati abantu bona bade bakola business yo kutunda kasoli binyebwa kyonna ekiyitibwa nti kyakulya kikalu nakyo baagala kijja mu bannansi bakizze mu ngalo zaabwe ekyo tuyita monopoly nga gwe business oyagala gikola bwomu toyagala muntu mulala akole business ngokoso obuyinza obuli mu government kwa mu government mwagala kujjono omuntu abadde akola business ya wansi mubenga mumukola ekyo nakyo kyamu nakibagandi bagenda kikola ne mulowooza nti nsaaga kicho kituse mbajukiza mbujukiza kubanga tetunaba alright nokubajukiza akekirala video tenaba ne information sinagibwa mbajukiza ku mitibenze mbagambe gye buvudde katono alright nabagamba ko nti Museveni ye court era Museveni ye mulamuzi omukulu mu gwanga ate ku myaka gyatuse mutacyalimba ebintu abyogera nga bibiri yavuddeyo n'agamba abalamuzi nga batuuse okuba nti bagula otulabo n'abagamba nti nga ye ku myaka gyatuseemu n'obuyinza bwalina takyakkiriza court order yonna mu Uganda akola nti court bweragira ekiragiro Museveni agoba bugambi order from above tokola ekyo nti court singa eragira omuntu nti mute Museveni alina obuyinza obukwira omuntu nti temumuta nze njogedde nga ye ekyo nakyo court yagitegeeza nti mulina buyinza ye court kati gwali eyo ngwagira Museveni simebiki mukitegere nti wono musajja ye mateeka ye government ye buli kimu okujonga amaze kuba mu gwanga tutunda kye tugenda kukola ekyo nakyo nkibajjukiza mu kitegedde so mwabayina emisango mu court namwe mukoze kamanye ngaakoza nowebbwa alright tugenze ku boda mbajjukiza mbujjukiza najja ne mbagamba nti boda mu Kampala bagenda kuwandiisa enamba gye bawandiisa naye ng'ennamba eno yonna egenda kuba ya SFC isoseemwayi nga mulowooza nsaaga ndoza bali mu Kampala mutandise okulaba kye mbagamba boda ziriko muhoozi boda zivugibwa ba iso dabasemwa eyo ba settings okubateka ku buli stage kati gwalinya boda mu Kampala owa boda natiko kuleta ekibozibozi ekikwatagana ebyobufuzi please be very careful owa boda nagati agenda ku registeringa please be very careful nabagamba mwenna bakozesa kye tuta simanyi safe border simanyi uba nguli mu Kampala the moment kasolinya safe border noteka mu details zo location wali wegenda okujja ne wene ekuza singo omusajja oyo agenda kunyumiza emboozi ebyobufuzi n'omuwalipula oba n'omuddamu kitegeeza nti ebigambo byoyogedde olwedde amaze obifuna abisinkira bakamabe bwe bakwagala bakukimawo nyiri woba yakujje so bw'oba linnya boda omwaguzingeko bw'abagamba kufuna details zo woosula simanyi nanga mutu nini namba please tobiwayo kubanga babagenda ku trackinga mpaka kubanga zino boda zonna zibalese ndoza muzira bulungi nnyo zino zigenda okukola ekintu kirabagambye nti bagenda kutandika okutrackinga bannayuganda n'abanna Kampala era basinga obungi nabategeeza mwegendereze nnyo bizinesi mugenda givaamu ababoda nga mulowooza nsaaga batandise okikola ekyo nakyo kibajjukiza bujjukiza video tennaba nkyabayitiramu ku mawulire genda bagambako edda agazigabeerawo alright njala mutagingire wano abasajja ba ena namba propagandalist mwenna abeera ku TV ne mudda okwebuzaabuza ne mudde wano nzize nnwana nammwe ngamba bigamujja byoga naye bijja kuva emisera bitandika okulabika Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform era omukulembeze yalondebwa twawangula akalulu bitundu 75 ku buli 10 nga mu 7 ku 10 naye abantu abamu ne batandika okwogera ebigambo bikikinifu bagenda ku TV biki simanyi nopefuna seta tobagamba Kyagulanyi yagaana okuyingira mu iPod era tajja giyingira kubanga yamanya iPod kyeki era nabagamba nti sijja kugiyingiramu kubanga eri kali kazanyo ka Museveni abasajja ne batambula ku social media simanyi Kyagulanyi afuna sente mu iPod ntubagamba nedda mulete receipt mulete minutes batuula nga nupu mweri ne bagamba ate kati biki Bannayuganda bali mu diaspora mwenna abadde bekalakaasa nga mwekalakasiza ensonga nga nekimwasembayo kwekalakasa mwali Netherlands ne mugenda ku kitebe ekimu ekisasula ensimbi zino ndoza mwalabye ebyavuddemu ekitongole kino kyagambye nti sente zonna ezibadde ziddukanya omukwago gw'ebyobyona mu Uganda sente zisasiddwamu olw'ensonga nti ekibiina kya National Unity Platform bwe kiba tekiriimu ogwo si mukago era tegenda teekamu ssente kati mukuluka Sabbuuni Nyereko Muhammad simanyi bano badde ku TV nga boogera njja bategeeza obulimba bukeera naye amazima bwe gatooka tegasanya buli kimu ndoza mwategedde buno gye mulayiniya bujjukiza mwogerenge ebigambo bitono nnyo kubanga obudde bwokka bujjayo ekintu ndoza mwategedde omulina okugwa
n'okutabera nko mwayipoli aiteribiramu kati yo kenyiro butaberamu yasazizaamu ensimbi ndoza namwa kifunye bulungi nnyo tetetaga kulekana n'abantu nga information ye ndoza mukitegedde bulungi so ipoli teyina facilitatinga ba facilitators oba sponsor bagambye no nupu bateriimu tekiriiwo kati mwena bali bavuma kyagulanyi muvuma nupu kati ndoza mutegedde bulungi nnyo ani abadde omutuufu mu nsonga eyo alright mwe ababanka mwenna bannayuganda abadde balina bank abalina bank account nabaga mukendeze ku banka mukendeze kusereza mu mwagana muloza mwesinga okutegeera ndozo biri mu banka mbitegeera mugenda okujyosereza mwe wa sente ntono endate ziriyo njala tegeeza mwenna abadde ne account mu banka jibayita UBA nga ebadde ina branch mu Kikobo bambi obo badde ina account ngoli musubuzi genda ku headquarters za UBA owabuuze sente zo gye ziri kubanga UBA kiwe Kikubo branch yagaddewo permanently nga tekyalina business nga n'ensimbi tezirina so neseyo ka banka nyingi lwakubezi muziti okwogera tezigenda kuva mu business kubanga economy eri wansi jukira banka zino ziteeka omusingo mu banka nti singa customer bank eggalawo Bank of Uganda n'omusasula naye ekisinga obuzibu Bank of Uganda yenyi terina sente yensonga lwaki tebanateekawo Governor Bank of Uganda kuba tannakyagenda kugavaninga nchidam yensonga lwaki tebanateekawo Governor Bank of Uganda kuba ne Bank of Uganda terina sente zegenda kugavaninga oba Governor tazagenda kugavaninga kitegeeza muli mu katu akatagambikako alright nkyaba wasina agenda ku information munkwate empola information nina nyingi nnyo munkwate empola nkyabayisaamu wano lukwayo ndowooza okay katika ndowooza kansoke nfundikire n'eno eriwa alright wetwogerera essaawa zino omukutu omukulu ogw'eggwanga gwe tuyita Uganda Broadcasting Service ogwa UBC essaawa eno kugenda kugibwa ku mpewo olw'ebbanja lya obuwumbi busatu mu obukadde 7 obuzibangibwa obutannasasulwa ekyo lezo mukitegedde bwe bagijjamu n'obajira UBC mumanya nti waliwo ekituufu ekigenda maaso kubanga eggwanga lyavu kati kantandika information eyandeese alright buno obaka njagala bugende eri abasajja balawamanga bw'oba omanyi nti oli musajja muganda nakabala buno obaka njagala bugende gyeri mwenna abasajja baganda abakyalina omuzinzi oba oba abakyalina embavu mu Buganda nga mulina obwogerero nga mwogera ensonga zino abantu bazibuulira mubeere beegendereza nnyo okusinziira ku ddooni zange empapula zezalabika ensayiningi nga zigenze mu kitongole ekitulugunya ekya ISO ne Semwayi zangambye bwe ziti nti tegeeza abo bonna ba influence Baganda abakyali mu Buganda nga bano bakimanyi bulungi nnyo tebakwatagana na Kaloli Wasanya Salonga Mulenge Mr. Araje mu Buganda nti eyabalula esiridde papula zamaze okusayiningibwa mwenna abasajja n'abakazi abategenda okusongebwamu olumwe nti muyinza okugibwawo nga nabo gisimufungize era bano abantu bano wamango manyi nti ogwa mu kiti kino naye nga tokkiriziganya na Mayiga ngero kimanyi tomwagalira kodda ku bintu byakola wuuliriza nnyo ng'oli wasaza ng'okulira essaza amagamu musaza mu Buganda nga tokkiriziganya na Mayiga bwe baddamu otegeko omukole Mengo osobola ogenda naye tolya n'onywa oba n'entebe gy'ogenda otuulamu gyegendereza ennyo ng'oli wasaza abennyiriri mu Buganda ng'omanyi nti olina olunyiriri lw'okulira Mayiga bwe baddamu okutegeka omukolo gwonna Mengo tonywa tolya n'entebe w'otuula weegendereze tugenze kuba emituba bw'oba omanyi nti oli wa mutuba wenna ng'oli mu Buganda ne bakola omukolo Mengo mu Buganda ng'omanyi tokolaga na Mayiga tolya tonywa n'entebe w'otuula weegendereze tugenze mu bw'obusolya bw'omanyi nti oli mu lubu lw'ababusolya bakulira obusolya nga toyagala Mayiga tokkirizigana bigenda mu maaso mu Buganda nkwegayiridde bwe baddamu okuteeka omukolo Mengo kaabenga omutanda gyali okulya n'okunywa wepo ne woolina okutuula weegenderezeewo nnyo kubanga enteekateeka y'amaanyi nnyo eri abasajja n'abakazi ba Buganda bano kubanga bo bamuwadde dda mission ey'okubajja buli muntu yina takkiriziganya naye bo bakole ebyabwe byennyini ebigenda maaso awo nvuddewo kale njala muntu agingireyo sente bahabula otabusana mutana wakale nsere temzezedde ensanga bisibe kale ekyezikayuhula wepo ne mukulu Sejjusa ntandisa bwetu munnange mutandisa okulaba ebintu bijja ku mawulire ng'amawulire speed bavuga nnene nnyo kino kiguddewo kiki ekiriwo okubanga pressure eri waggulu nnyo okusinziira ku biki bigenda maaso mu ggwanga
wetwogerera waliwo omusajja ono gomuyita Karekyezi Kayihura erinnya bamuyita Kale Kayihura erinnya lino lya Kale litegeeza Karekyezi bali wumuza buwumuza Kale Karekyezi Kayihura okusirikira temuuza nti gyataliyo gyali bulungi nnyo akola mirimu gya Yoseti babula otabasana mutano wakaziseera muzeze sanga bisibe nanyini toilet gyatambula nayo boda to boda kubanga mu kuwaluka nemba temamira temanyi kubanga yagisinga ennaku zino kubanga atambula walukire eggwanga lyonna yensonga lwaki yeegulira toyi asobole okubanga mwawaluka wetwogerera essaawa zino omusajja ono Kale Karekyezi Kayihura gyabulidde gyali mu kukola emirimu gino bali mu kutendeka abayeekera abagenda okuba nti bateekwa mu bitundu bya Buganda okulemesa bonna balina essubi lyandiyagadde okuyeekera Yoseti Basiro mutano wa Karekyezi era nga Kayihura ono ali mu ne Museveni wepo ne musajja omukulu ne yeeta Sejjusa eyeebuzaabuza nga afukaana abantu ali mu sisitimu ate nga mwali Kale Karekyezi Kayihura emirimu gino agikolera mu bitundu by'e Masaka era nga kati ali mu kutendeka abasajja n'abakazi naye okusingira ddala ate batwala baana Baganda munnanga omwami ono Kale Karekyezi Kayihura emirimu gino agikolera ku faamu ye eri erya Ntonde ne faamu endala ebitundu by'embala eyo gyakolera emirimu gino nga batendeka abayeekera era ndowooza gye buvuddeo katuno wiiki eno nnyingi tugenda okukuba oluku mu mutwe mwavudde ne mulaba amawulire nga batandise okwogera nti balabye ebibinja batandise okukwata ebibinja by'abayeekera mu Buganda mu bitundu eby'enjawulo kino it is part of this mission Kayihura gye bamukwasiza n'omukulu Sejjusa kubanga be bakola ekintu kino okuba nti bakola ebintu bino mujjukire ne mukoddomi w'embuga gwe betuyita Henry Tumukunde y'omu ku bantu abalina obubinja nabwo obutendeka abayeekera mu Buganda naye nga butendekera mukoddomi we Yoseti Babula Tabasira mutano wa Kansese nsi yaleeta muzeyizedde nsanga bisibe nyini toilet nga bakola emirimu gyegimu njala kubuuza bukyanga okulonda kuggwa leo zimunola Henry Tumukunde bukyanga okulonda kuggwa leo ddemu n'owulira Mama Mbabazi nedda waliwo ddemu n'owulira muntu yenna kubanga bakola omulimu gwe gumu kubuzaabuza ofuge kati bino byonna mu bitandikiro okuwulira mawulire mbisimanyi waliyo abayeekera no bino ebintu byonna Museveni Kale Karekyezi Sejjusa bebali mu kukola ebintu bino ne Henry Tumukunde bebali mu kukola ebintu bino nti ye baagala kuba nti bateeka buli kintu kyonna ekisoboka okubanga bakola ebintu bino okubuzaabuza bannayuganda luza mukitegedde bulungi ngenze mu maaso wano nno wali okulya n'okukomba essowaani Yoseri tibahabulwa tabasira mutano wa Karekyezi yaleta muzezedde ensanga bisibe nyini toilet kwa nyini kabuyonjo yavaayo n'ayogera lunye nti ye orders zize azikola okusinzira abayagalidde teri muntu asobola mugamba kikyalina kukola kubanga yeetegerera ensi yagiwamba n'agitwala kati wano wenjagala mutuuke bulungi nnyo mwalabyeko omukyala gwe bayita Pasisi Namuganza nti yabadde akubiddwa amasasi ewandegeya saagala mu kiwobudde temukirwako Pasisi Namuganza yabadde stand ngaye baali bakoze eya Nandutu ndi bamukubya amasasi kubajjukira tobavuga speed Nandutu tebamukubanga ku masasi yali stand nono Pasisi Namuganza naye yabadde stand bagembadde bali mu assassinatinga eyo nayo yabadde stand olw'ensonga Museveni pressure ebayitiriddeko olw'ensonga nti balina ebintu bingi ku mutwe nga kwe kuli n'amafuta agabafuukidde ekyambika kati wano wetugenda okulabira omuvubuka ku muwala n'omulenzi mu nsonga zino wammanga kano ke kamu ku katambi akabalaga nti bano abasajja oba mu missioni zaabwe kansoke John nabagamba nti bw'olifuna omuntu yaliko mu nsiko ojja kutegeera Museveni yaani biki byakola balina mission esooka yakutta Baganda bonna bamalawo mission ey'okubiri yakubba nakusaanya kati bino ebigenda maaso saagala gabere mawulire ntera muzukize buzimu nti abasajja tulina babbi 1 Museveni akimanyi simu na Uganda n'akakundi ke konna bakimanyi bulungi nnyo wakuba nti mu myaka egiyise ebadde teri muntu asobola kwogera nsonga zino nga bwenzogera obanga omukulembeze wange yakumyewo gwe mumanyi oligino bwabadde bweyazoogedde ennaku 2 mabega abasigadde bona badde boogera kati ffe engeri gye twasala leero munne tujja byogera bw'osirika ofa bw'oyogera ofa kati katubyogere nzize mbagamba lunye ng'omusezi agulesiya nti ngenda kukavulirako bantu bange nga mulowooza nsaaga Yoseri manyi kuno kwoli mukazi wokwali kati kambaaye sina kyabbakolera kubanga ekikutta obudde kigenda butessawo yonna story etandikete mu mission ennekusifu gye baateesaako bonga bwe bagamba tulina okusaanyawo Abaganda tulina okubba buli kintu kyonna ekyetaagisa okubba tuzimbe eggwanga eryaffe erya Rwanda tuzimbe empire yaffe ya Tosi buli wamu tugenda teekawo omuntu waffe asobole otukolera omulimu tulina okutuma amannya abantu baffe tubatuma amannya ag'abantu abali Abaganda tusobole okuba nga tukola ensonga zino buli kimba kikoze nga mukiraba kati kankwabiza abantu bano mutegeere
mu nsonga y'okubba n'okutemula n'okusaanyawo eyo bagikoze bulungi nnyo. Gwe mwana mulenzi ali kuno naye mukyala mukulu ali kuno naye musajja mukulu mujjukira mu myaka gy'ekinaana, mu myaka gy'ensanvu, mu myaka gy'enkaaga waabeerangawo ekintu kye bayitanga pandagaali. Pandagaali noono baakusanga nga gye wali ogenze musajja togenze gula mpuuta oba ogenze gula nkejje oba mukene ne bakukwata jjeeke ne bakutikka ku loole ne bakutikka ne bakutwala tebakubulira gye bakulaga tebakubulira gye bakutwala ebisinga ebiseera ebisinga nti bagamba nti munnange omuntu waffe yabula n'abulako n'obuliro wadde obuziikiro. Kati embeera eno ekyuse mbukyusi nti olw'okuba nti Yose yafunye chansi yali buyinza kati yaleese ekino ekya drone kibaddeyo ebbanga lyonna. Drone ze ziwamba ne tujja kukire kya pandagaali. Pandagaali teyawulanga muntu kubanga bayagalanga kutiisa bantu. Kanjala bagamba official pandagaali yakomyewo ate nga Museveni kennyini aje olaba yakolanga ebintu bino nga tali mbuyinza talina mundu kati yali mbuyinza yalina kooti yalina amaje yalina sente. Kitegeeza mu Uganda wooli oli waddembe okutandika okulwewanako mu ngeri yonna esoboka era ekyo kikuwewa constitution ya Uganda kubanga bana basajja bajja kusaanyaawo. Buli muntu agenda mu kereziya mu kyakyo okusoma sabira nnyo baganda baffe Abakaramojja babasenjala babatta olw'ebyogogga ebiri Karamojja. Kati kano kamuka video akasembye okufuluma nga basajja bano beetikka enti z'abantu bagoba amagana n'amagana okuwavuwaza abasajja bano baffe nga tebalina kye bagenda kulya. Kaako ezo nte z'abasajja n'abakazi Bakaramojja bazitwala bano abasajja. Ezo nte z'abakazi n'abasajja Bakaramojja zonna bazitwala zizo. Nza mukitegedde bulungi abasajja n'abakazi Bakaramojja babatwalidde buli kintu. Kati muyina amawulire ge mwagala okusooka okumanya naye kansooke mbagambe bwe nti nzize mbagamba Uganda terina kintu buli kimu bakitwala mulowooza nsaaga. Naye olina bagamba nti Uganda yesinga obugagga ng'oggyeko eggwanga lya South Africa ndowooza ne Congo. Uganda nsi yakusatu mu bugagga mu Africa yonna ng'oggyeko South Africa ne Congo Uganda yakusatu mu bugagga mu nsi yonna. But unfortunately we have nothing due to the fact that we are led by foreigners. Mukulembeze yavudde n'agamba nti tuli Museveni ayogera kuba colonialists aba colonizinga Africa. Bwe tugamba colonialist oba omuntu ya colonizinga ye muntu kitegeeza ye muntu omugwira eyava gy'avudde najja n'atuuka mu kitundu kyo n'akuggyako obuyinza bwo n'okolera ku biragiro bye n'okolera ku mateeka ge era nga waddembe n'okutta oba okukusiba ng'ojeemedde ebiragiro bye. Nkiddamu ekigambo kye tuyita colonial oba colonialism oba colonialist ye muntu ava gy'avudde najja n'ayingira mu nsi yo n'akukwata n'akusiba n'akucunya n'akubulya by'olina okukola mu biganda n'akutta n'akusujjako ne by'olina. Kati abazungu kye baakola mu mawanga gasinga obungi we baakola nakituyo okutunda abaddu be baasasanya mu nsi yonna. Kati omukulembeze yakibanyonyeddemu nti ne Museveni kennyini agamba nti alwanyisa ba colonialist ng'ate yabakolera. Museveni is a black colonialist. Ye mugwira omunyarwanda Yosef Tibahabula tabasira mutano wakati jensere tamzazide nsanga bisibe nyini toilet musajja mugwira simu na Uganda sigenda kibaddamu lundi gusooka oba gusembayo. Museveni simu na Uganda kuno kuoli Yoseri ne bokanula amaaso ng'ente erinnya lwe gye banywezeza omukire ino okugulinnya ne bonokanula amaaso ng'embaate wuta supu ku kyoto. Oli musajja munyarwanda eyajja okusaanya w'eggwanga oli colonialist wajja kukolonizinga Uganda era ng'okikoze ndoza kiri mu 60%. Naye tetugenda kukkiriza kukola fujjo lyo. Kino kitegeeza banna Uganda nti yenna ali eyo ng'owakanya omulimu gwe tukola njala sooka kuga buli muntu yenna wagira Museveni aba yayiyika Windows ng'entegerayo naawe nfu nnyo to the extent nti olowoozanga yoyogeranga ye teri muntu wa NRM ng'osobola tutulayo ku mmeeza n'akubula ebintu ebiri mu magezi tekisoboka. Teri muntu wa NRM alina reasoning capacity esobola okulizoninga omuntu yenna mu Uganda right now as we speak. Balowooza kimu kuwamba kutta na kukola bikolobero tebalina kye basobola kukola ye sisitimu yaabwe ekyo sigenda kirwako. Kati Museveni kye kyamunyiiziza njagala okubaza mwenna abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi bali ku Twitter
abakoze omulimu ogw'enjawulo okusula nga muwandiikira ebitongole by'enjawulo nga mukubayo seriti bahabalo tabasala mutano wakalisete msi yaleta msanga bisibe mzeyizedde nanyini toilet mwe kyemukola temukimanyi ensi yava mu email ensi yava mu kuwandika simanyi ensi buli wamu ogifunirawo kasito ogifuna nti ku Twitter oba ku Facebook buli kimu okifuna buli muntu ojja mutusako baka mwabakola demonstration worldwide n'embeera abantu basatu it means a lot mwabakola demonstration mu Europe it means a lot Museveni njala kutegeeza it's not Robert Kyagulanyi Ssentamu who led the Europeans and the Toto to cancel that deal. No, it was the indigenous Ugandans whom you forced out of Ugandans because you threatened their life that they are going to be killed. So they went abroad by force and now they are turning against you in the diplomatic way because they are using their constitutional right to demonstrate. So whoever is in Europe, whoever in the USA, please keep on demonstrating because this is one way or the other of showing that we have all rights to demonstrate against Museveni's regime. Please keep on. Nchida Museveni, it's not Robert Kyagulanyi Ssentamu who led it to the corruption of that deal. It's Ugandans whom you forced to get out of their country due to the poor governance, corruption, and the massive killing and kidnaps. I'm here to inform you. Don't blame Robert Kyagulanyi Ssentamu and don't blame the Europeans because they know who the hell are you. They know exactly who the hell are you. You've been lying to the Europeans. You've been lying to the Americans. You've been lying to the British. Who the hell are you? Until Ugandans went on the street to demonstrate to show them that Museveni is the wrong person and they're dealing with the wrong person until now. So now the Europeans, the Americans, the British, they have wakened up to show you the real colors. You said that Robert Kyagulanyi Ssentamu is dealing with Europeans. Let me ask you one simple question. During the war which you waged in 1980s, who funded you? Those were the Europeans, the British, and the Americans. Hope you copy that. So, if we are to fight you, we are not going to inform Ugandans. We go straight to those Europeans, the Americans and the British to tell them that the person whom you're funding is killing Ugandans. And they review our reports. They monitor our demonstrations. They monitor our tweets across the world where Ugandans reside. And they make decisions. So don't blame Robert Kyagulanyi Ssentamu, blame yourself because you failed to control yourself. Because you came to destroy Uganda. With your mission of expanding Tutsi dynasty in Eastern Central Africa, which you can't manage because you've run out of time. Tochayina budde. Tolina budde. Soto damo kulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Feje tubade tulina okulopa. Mukama Katonda ali busy nnyo, ali Syria, Mukama Katonda ali Ukraine, ali eri amatabaje gali kati Mukama ali busy nnyo kulopa ikinzo botatu. Ayinza okutwala obuddo tuyamba. Kati je tubadde tulina okugenda tubadde tulina kugenda mbakama abo kubategeeza nti omukozi gwe mwatuleetera omukozi mubi nnyo omukozi bwe tugula enva azisibamu ebyayi omukozi bwe tufumba enva ekirazuuka n'azirya ate tukeera ku makya okubuuza yalidde enva ate nga tukuba mbaana kati twebuuza omukozi w'omwama akola ki ntubalaga obubibo ko bali nti bwe kiri nti ye kale kati kino katukijjewo na kino tukijjewo era kye baakoze si Robert Kyagulanyi Ssentamu kati mwenna bigga kulabadde mu demonstrations abali ku Twitter mubali balire ddala bana basajja twagala tubalage nti okusirika si busiru n'okutunula mu kyamulinga essalambolizi tuba tulaba bulungi nnyo buli kimu tukitegeera okitegeera kati gobanga tukozesa ba colonialist bani abakula tebali ba colonialist bani abadde bakufandinga bali bakuwa ssente ba colonialist kubanga ssente zobadde okola mu Uganda Revenue Authority obadde oziteeka mu nsonga zonna ku Okero House ziyamba Natasha Diana ziyamba Muhoozi ziyamba nagwe ku bwegulo yakulwanyisa kati njera kubuuza. As we speak right now, every Ugandan is supposed to pay 1.8 million Ugandan shillings. But ask yourself, why are they going to pay that money? Because you went in International Monetary Fund, you went to World Bank, you bought that money, which was supposed to do projects in Uganda. But unfortunately, all that money was stolen by your family and yourself. So we are here to pay the debts which you failed to pay and the debts which failed to do things which are going to be benefited for Ugandans. So we are going to pay the debts which you
ask for those people. The money which you asked for developing Uganda, but instead you use that money for your personal use. So it's you Ugandans who are going to pay back that money. But njala kubuuza sente zo collecting mu Uganda Revenue Authority zikola kiti zirina. Kati bana Uganda bagenda sasula kadaka mu mitoto kinabuli omuna agenda okuzali wanatannazaalibwa basasula za kirezi badde zibakolede kiti kiri okubanga sente wazibba. Kati badde tulina okudda eri tubalage nti omuntu gomwatu wa mubbi mutemo atemula ne tumulaga buli kimwe kiriwo. Kati yesawa gakubugumya ojja kutegeera kitegedde bulungi. Katwagala kutegeeza ensi woogira basibu etambula ffe tuli balala nnyo tetuli baleero. Okitegedde bulungi nnyo. Kati mukulu njagala kutandika okuviira ku ntono banda Uganda muwulirize wano nnyo. Nabagamba Uganda buli mwaka efulumya ttani 8 eza gold. Uganda produces 80 tons of gold, pure gold every year. But if you ask the parliament the accountability of that gold, even there is not even a single MP can come out and explain. Even Museveni himself can't explain. Even the Speaker of Uganda can't even explain, including the so-called, but he's not there, the Governor Bank of Uganda. Tufumia tani chinane za gold buli mwaka. Ne gold John wa Museveni ne family ye. Kati ko bagata go babbe Kongo okujja okukola ebaagala. Kani yala kababuza. Tetulina buyinza ku gold ba mutwala. Amafuta ngenda basomera ebintu bino mugenda kutya. Tetulina kyetulina ebintu bino babibba. Tulina Uganda kyetulina. Kani njala tandika bwenti mulize bulungi nnyo. Buli jomba gamba tetulina kyetulina nga mulowooza nsaaga ekisookera ddala. Kampuni gye mulowooza nti kampuni ey'amafuta eya Total, in fact kansooke eno. Yes, kansooke. Kansooke mbikire bana Uganda. Mutage ba MP njagenda later. Kansooke mbikire gwanga mbikire ne ba MP mwena mulize bulungi nnyo. Buno baka bugende ba MP mwena ne bana Uganda mwena ne Museveni kwoli kuno. Njagala kutegeeze gwanga. N'abasajja mwenna abebonyolo njala babikira. Njala bategeeza n'obuwombeefu. Nti bana Uganda bannange kitalo ddala. Twagwirirwa ensega, twagwirirwa enzige mu ggwanga ezisanyiza wekimu. Bannaffe abebonyolo wepone bana Uganda, wepone ne parliament ya Uganda. Mubadde mukimanyi bulungi nnyo nti endagaano gye mwakola y'amafuta mu Uganda mwakimanyi nti amafuta mugatunze nga Museveni abawo ensimbi ezammwe ne mulyamu ne mwangwa. Ne bwe twogera Uganda egenda mu kattu ke kaluwa. Bwe twogerera essaawa zino okusinziira ku drone zange eziri mu bitundu by'ebonyolo ewali amafuta. Ekisookera ddala ebitundu 75 ku buli 100 amafuta ga Uganda gatundibwa ddala ne gasimibwa ne gafulumya eggwanga Uganda nga tegayise mu pipeline nkiddamu. 70% of crude oil from Bunyoro region was sold on black market. Amafuta gemuyita crude oil agave Bunyoro ebitundu 75 ku buli 100 gatundibwa ddala tegaliiwo nga ne Total temanyi nti amafuta gano gadde gafulumizibwa nga temanyi. So wani wali okunena okukombesa wani. Gye bujja kukatono mugenda kuwulira nga kampuni ya Total ewabidde eggwanga Uganda. Museveni si agenti agenda kuwabira Total mbu breaches a contract. Kati mbabuulira ebitundu 75 ku buli 100 crude oil wa Uganda yatundibwa dda ku black market. Omusajja ngambye tegeeze eggwanga amafuta Bunyoro tegaliyo. Wasigadde ndo amafuta ebitundu 25 ku buli 100. Ebitundu 75 ku buli 100 amafuta gatundibwa crude oil taliyo mu ttaka natera n'okugwayo. Reason being, mulirize one. Total doesn't know what is taking place exactly in Bunyoro oil fields. 70% of the crude oil was sold on black market on orders of Museveni and his mafias. So soon or later, don't be surprised if Total comes out and sue Uganda as a country due to the breach of contract because already crude oil was sold on black market. Ebitondo 75 ku buli 100 yatondibwa. Kati wulira nno wali okulya n'okukombesa wano. Mwenna abadde beebuzaabuza nga bafuka bawana batemwagala kulira information yeno kati muwulire bulungi. Gye buvudde katono Yoseri agenda n'agamba nti mwe mugambye nti Bulisa wali amafuta. Bulisa teri mafuta. Amafuta gali Bunyoro. Nengera tegeeza bana Uganda essaawa zino nti Bulisa waliyo enzi z'amafuta ezitamanyi na ziri Bunyoro. Era nga ki ekikolebwa Bulisa essaawa zino. Bulisa kampuni ezitandise okukolayo n'okuzimba buli kimu ekyetaagisa. Teri parliamentarian kabere speaker
kabeere vice president amanyi nti Buliisa amafuta bali mu bagenda tandika gasima. Buliisa district amafuta gaayo gagenda kusimwa buli kimu kyamaliza okukolebwa naye nga parliament emanyi baani abagenda okutunda amafuta ddala bagenda okugagula. Ndiwo okulabisa kampuni gye bayita Valero, eno kampuni ya Bufaransa Valero Energy genda kugolola Moses oba gwe tuyita Ogogo. Okebera kampuni gye bayita Valero Energy Company ya Bufaransa yegenda okusima amafuta ge Buliisa. Naye mu parliament bakisomanga ko tikine bakyogereddeko nti kampuni eno yeguze amafuta agali e Buliisa. If you want to prove this, ayogera mwamagamaga njala balaga mutegeere omanyizi byange mbirako ne bwino bulungi nnyo gwe saagala muntu addaawo atandike kukola ati ate omusajja ayogedde ebigo bino yakoze bwati ne bwati. Eno gye tuyita Buliisa ndoza mugalaba ne teri member parliament no mwakimanyiko nti Buliisa amafuta gayo bagatunda yiyo. Ezo na pipeline batandise okukola nenga amafuta parliament ekimanyi Buliisa wali amafuta nenga geewunyiro bagatunda dda. Mugala bulungi nnyo eye Buliisa amafuta gago batandise okugagula nenga kampuni yagatunda yagaguze ye bayita kampuni ya Bufaransa bagiyita Valero Energy. Genda kugola Moses ogisomeko ebijefaako ojja tegeera nti nage Buliisa Museveni yagatuna nga tategeezezza gwanga tategeeza muntu yenna nagaguza kampuni eyo yagaguza kampuni eya kanji basomere wano bulungi nnyo genda kugola Moses okebere kampuni eyo. Kampuni bagiyita Valero Energy VALERO Energy kampuni ya Bufaransa yegula yetuta amafuta gawa ge Buliisa. Mumpulirize bulungi nnyo kati awunvudde omutegere bulungi nnyo. Era kampuni nyingi nnyo eziri mu kutambuza ebyamaguzi obituusa e Buliisa so si eri Museveni gyagamba nti gyatunda amafuta n'agawa kampuni eya Toto. Mulinde kampuni ya Toto kujja kuwaabira Uganda ate musasula omusimbi ogutokomoka obungi nnyo olw'okuba nti bano basajja babbi. Mulya bulungi nnyo katugenze mu maaso. Museveni ne family ye bali mu katu akatagambika era nga bali mu kituyita panic mode. Olw'ensonga nti ensimbi zibe ku byempi nga otwogerera essaawa zino muwulire ekiranga ekyokubiri ekyokubabikira. Uganda zaabu era eringa olusuku olulimu seminti nga gwotemubotemu matooke tojja kuddugala. Nga otwogerera essaawa zino njala bategeeza eggwanga n'obabikira nti n'amafuta agali mu Tanzige ge tuyita agali mu Lake Albert nago bagaguzizza China bagaguzizza kampuni eya China yegenda okugatwala. Era nga gano basubira okufunamu obutitimbe bw'ensimbi bonga bo kubanga bakyetaaga okufuna nsimbi nyingi nnyo olw'okuba nti bo baagala okuddukanya okutwala amafuta gano. A minute please. Already amafuta gano bagatunzizza kampuni ya China Agalek Albert. Era nga kampuni eno ya China bagiyita Sinoko ye kampuni eyaguzibwa amafuta ga Rock Albert era ng'eneetera gasima bulungi nnyo naye ng'era wawunye parliament ena kyemanyiko ku mafuta gano aga Sinoko ge yaguze nga nago already ensimbi bazikutte dda bulungi nnyo. Ndoza mutegedde bulungi nnyo kubanga tebaagala bantu bategeere nga ba-interfering information okuba nge batuukako bulungi nnyo. Ndoza mutegedde bulungi nnyo ebunyologo 70% gatundibwa ku black market ku Toto tekimanyiko. Toto France tekimanyiko. Mbabuulidde age Buliisa kampuni gye baagaguzizza era buli kimu kibalaze bagenda gatandika ogasima. Lake Albert baagaguzizza kampuni y'Abachina gye bayita Sinoko. SINOKO. It's a Chinese company abagenda okusima amafuta ga Lake Albert naye nga tewali n'omu akola ki akimanyiiko nti amafuta gano gatundiddwa oba enzizi zitundiddwa olw'ensonga nti bo baagala kufuna bintu byabwe badduke bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Kati wano nga sinagenda eyo njala sooka bajjukiza. Alright. Njala sooka bajjukiza. Mwenna bannayuganda njala sooka bajjukiza ekintu kino. Mwenna basaba bali mu America ne basaba okugenda okukola kye tuyita petition ku visa ya Muhammad Nsereko bagisaze mutajja mu ggwanga lya America. Mwe bali nnyo baliddira omulimu ogwo okuba nti mugukoze bulungi nnyo mukipinge on twetaaga abantu bangi nnyo. Oli mu njuyo genda ku website ya American Migration oba ku American Embassy mu Uganda mugiwe buli kimu kyonna Nsereko kye yakozesezza okusiba omwa gw'abantu vize bagi revoking kubanga yaganye bannayuganda okukola ki okwekalakaasa. Remember
Article 9 musemateeka wa Uganda etuwa buli muntu eddembe okweyogerera n'oyogera ky'oyagala. Kati yono omusajja omuwumba Nsereko Muhammad kiyakoze n'aleeta etteeka ate eri contradicting ne Article 9. Already waliwo etteeka erikiriza bannayuganda okufuna freedom of speech, freedom of expression. Ate n'akola etteeka eddala nga li contradicting ne Article 9 mu constitution erigamba ate bannayuganda tebateekeddwa ku expressing themselves, tebateekeddwa kwogera, n'akola etteeka eri contrary kuliri. Kati who is fooling who? He says that he is a lawyer. Naye atawoza nkuwadde omusango gw'enkoko nti bagijjeeko ebyoya byayo. Tawoza nkuwadde n'omusango gwa kabizi nti kayise ku muzikiti nga kamenye ekiteeka takikolangako. Wabula mubuulire genda kukanula maaso kuwandika amateeka ate already agali mu constitution nga gali contrary ku liri eririwo ne bwebuuza who is fooling who? Mbaga nti brain is a monkey, cow mentality, bano tebategeera, bategeera lwakubiri nga mulowooza nsaaga. Kati mwenna abantu abali mu America, kwata laptop yo, kwata essimu yo, genda ku website ya migration eya America, ku border control unit ezoneza migration muwandikira abantu abo, American embassy eri opening, muwandike musindika baluwa. Mulebe ekivudde mu demonstration. Oyo bamugadde, iPod bagigadde. Kati gwatawandika baluwa ku migration oba ku mu office Bungereza kikyoyagala oba oyagala ki? Waliwo ebintu ebitwanguyira. Just pick up your phone, write your message, send the message to Home Office complaining about Nsereko Muhammad so that they revoke his visa. Abenga asigala Uganda jetagala freedom of speech abereyo. Aina visa ya America, aina visa ya Bungereza. Mu Bungereza aina omukazi gwagenda okuwasa n'empapula certificate zafuluma. Byonna mugamba musajja ono yakawasa abakazi 7 abalina ng'abagoba. Kyeki mwagalisa kubanga abakimenti government egenda kyuka bajja bakwata. Please muwandikire Home Office etteeka yalikoze ate gyagala okujja wali freedom of speech. Okwata essimu yo n'owandika ebbaluwa ne bwanga wandisa paragraph 3 n'oteekako buli kyonna ekikwata ku Nsereko tekina kikujjako. Okuwandika kusindika message ku Home Office oba ku American ku British Embassy tekina kikujjako. Tetugenda kutuma gula mundu oba gula sasi oba gula kino. Oli ku laptop yo, oli ku simu yo, gola Moses wali website weziri muwandike muteeke mu complaint zammwe. Omusajja ono asigale gy'alina okubeera. Twagala nti bw'abanga Uganda agifudde kiyumba kya mbizi nga naffe bannayuganda tufudde embizi, kati naye yennyini afuuke embizi asigale mu Uganda ffenna tubeeremu nga tuli mu kiyumba ekyo kisambiramu ettaka. Lwaki ava mu kiyumba ky'embizi n'agenda ku seminti w'Ebungereza? Lwaki ava mu biyumba by'embizi byaga nti Uganda nfu agende mu America? Mu America baagirwanna gye bali. Lwaki mumuleka ayinaayine ng'embuzi eyasize ekibya? Muwandiike. Olina essimu, olina laptop, osobola okukuba essimu n'obagamba ne musajja bwati state agent yakoze etteeka bwe liti eririnyira eddembe ly'obuntu. Kati ate Europe ye teyagala kumanya ddembe ly'obuntu kasita oyogera ku ddembe oyo oba owedde. Omusajja mutuyambeko ng'obudde bukyali. Mukitegera bulungi jjo, mutuyambe ku musajja muwandikire Home Office, muwandikire Migration Department ya America, American Embassy mugiwandikire, mugende ku tweet ku banja mubawandikire. Bwatubanga akola fujjo ffenna tusigale mu Uganda nga tuli bakyame naye asigalemu. Omweyaddugalira ng'enzizi asigale mu Uganda nga tavaamu. Aleme kujja Bulaaya kubanga Bulaaya gy'ayogererako abantu baagirwana. Mukitegedde bulungi? Sigenda kudda waawo. Ekyo nga nkimaze. Njala mwotagingire omukyalo ono eyeyita Permanent Secretary wa Minister of Health. Mukyalo ono yani mukyalo oyo mwanyi ali mu Luganda ku Museveni. Twinemana muntagingire Twinemana bamuyitani amanya gagenze atwine oba ya atwine I don't know. Mama wavuddeyo n'otula mu kamera n'otunula bwoti nkowozesa omuntu kankulaga abantu manyi buno obulimba twabaga musomanga nkituta sign language. Omuntu wamubbi tabula bwamutemu tabula yeebuzabuzanga afukaana abatabula. Njagala kumulaba wano bannamuti uno omwami omukyalo omulaba yavudde n'aga nti Uganda eyina yafunye ekirwadde ky'Ebola. Yomulaba mu sign language and body language ono omukyala aba yasibiddwa dda. Yazze okukola ekintu kino nga balina kyebagoba kyekiruwa. Genda ku mutimbagano ogwa World Health Organization obategeeze nti mu Uganda tetulina Ebola wabula tulina ekizibu kya Museveni n'ababbi banne. Mubagambe nti government ya Museveni bali blocked the extent by nasilizirisa police wadde w'amagye. They are looking for money. That's why they announced officially that Uganda
Uganda, there is an outbreak of Ebola in Uganda, but the problem is not Ebola, no. Everyone hope you know where Mubende is located in Uganda. Mubende is located in the Buganda region. Which Buganda region is rich in minerals. As we speak right now, in the Mubende region is the part of Buganda where that part is rich in minerals, more especially gold. So these people, they are trying to chase away people from their land so that they can occupy that land to get minerals from that land. So there is no Ebola. Teri Ebola. Museveni family ye omuli Toyota simanyani kasasiro. Bibali mukusima gold e Mubende. Kati eche chalo ko bazudde Ebola kuliko ebyobugagga ebingi mu ttaka. Engeri gye balino kikolamu kambazeeyo ko katone mabega. Mutera okulya mu ggwanga lya Congo baga tuwaguddeyo anthrax, waguddeyo Ebola, sime waguddeyo anisme. Baba suddeyo obuwuka obwo to dispatch people abagobe badduke baveeyo mu kitundu. Bano bajje bakola clearance basime ebyobugagga kati kibakola. So there is no Ebola in Uganda. This was a trick by Museveni and his mafias to chase out people from land so that they can occupy that land by force, by pretend that there is Ebola. We don't have Ebola in Uganda. We know all the tricks. Mu Uganda temuli Ebola. So muchala twine mana. Simanyi gwa yogera Minister of Health. Bambi tuyambe tukoye obubbi bwammwe. Mujja nakubba empitambi mu buveera tukoye. Naffe kenyini kati abasala naffe bagenda mukamu gwa tulakira nti muyinza okukwata ebyo yaffe nebiteeka mu buveera mu bibba. Obubbi bwasusse. Mumuzeeke ntwigiriza mmwe. Mmwe buli kimu mulowooza kubba. Newe bakanonga ati nzibye ntya kati. Ntemudde ntya kati. Naye njala kubuuza mwe bakazi mwe ne basajja mmwe. Ebintu bino mugenda bitwala. Olye suwani emu, oyambala nnike emu, ovuga emmotoka emu, osula mu kitanda kimu. Bino ebibugaga mmwe kunganyizaako mugenda bitwala luddawa. So I'm here to inform the international community, more especially the World Health Organization. We don't have an Ebola outbreak in Uganda, in the Mubende region. No. This is a well-planned move for Yoseri Museveni Bahabulwa. Because the area called Mubende is rich in minerals, natural minerals. So now they decided to announce the outbreak of Ebola in Mubende so that they can chase away the local people in that area so that they can occupy that land with the help of military and Minister of Health so that they can get those minerals. So we don't have Ebola in Uganda. Don't be lied to because Museveni is good at lying and forging so many things. So World Health Organization and my fellow Ugandans, don't be fooled. There is no Ebola outbreak in Uganda. It's a well-planned move, as now they are doing in Kalamoja, chasing away people to occupy the land to take minerals in Kalamoja. So the same, it applies to Mubende. We don't have Ebola outbreak. No. A big no. Abali kututa. Mugende ku mutimbagano gwa World Health Organization mugitereyo obulimba bwa Museveni. Fe tuli okuba exposinga. Fe tuli okola ki? Kuba exposinga kubanga tetwagala kumanya abantu bano olw'obusiru bwabwe. Mukitegedde bulungi nnyo. Dana atwine eyita Dana Dr. Atwine. Kyonna ky'olina ky'obaza gendo kirimbe nnyoko ne kitaawo fe tukoyo tubuzaabuza tetulina Ebola. Ebola taliyo. Mupulaninga kutwala ttaka ly'abantu kujja mu byabugagga. Kati ekyo olw'okuba mwabuli amafuta bagabajjeko olukyumba akibajjeko kati mwagala kwebuzabuzanga abafukaana aba. So mugende ku Twitter tetulina Ebola mu Uganda. Taliyo. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Nvudde kuba banyampi mubeerawo kuno bamanyi bulungi nnyo. So ekyo kyo mukitegedde bulungi nnyo. Njala genda ku nsonga endala eruddawa. Ensonga endala yiino. Alright. Bwe tubagamba nti Uganda abagirimu bonna babbi era buli omu mubbi mutegeera kye tubagamba. Njala sooka basomera kakyate kano mukategeere bulungi nnyo. Kampuni ezaawandiisibwa ezitwala amafuta ga Uganda muziwulire bulungi nnyo. Bakaba postingire wantu wonna. Njala kabasomera mu Luzungu nkabadire mu Luganda mutegeere buli muntu yena ategeere. Ze zino kampuni ezaagabana amafuta ga Uganda mu butongole. Ulira. Abroad representatives of East African Crude Oil Pipeline Company. Kekano oba buno obukiiko oba company ezikiikirira pipe oba ezikiikirira line oba omukullo
gw'amafuta agava mu Uganda okuyingira mu Tanzania gye bagenda okugakamulira. Kampuni zino ze zino wano wammanga mumpulirize bulungi engeri gye bagamba n'amafuta g'eggwanga. Kampuni esooka Museveni gye yagenda kuwabira bagiyita Total Engineering. Total Engineering eyina ebitundu 62 ku buli 100 ku mafuta ga Uganda. Total erina ebitundu 62 ku buli 100 ku mafuta ga Uganda. Bani abachikirira Total mu kukola endagaano eno? Kuliko Grex Philippe, general manager. Kuliko Nampera Mbowa Mariam, deputy general manager. Kuliko Gavoldo Jen, business development and cooperative affairs director. Eyo Total nebange ekomyawo. Enebitundu 62 ku buli 100. Tugenze abachikira Uganda yonga Uganda ensi mulize bulungi. Ku bitundu 10 Uganda inake bitundu 15. Bane abachikira Uganda abali kola endagaano eno. From Uganda National Oil Company UNOC. Tuine bitundu 15. Ulira amafuta gonna Uganda gerina agali ebunyolo ge batondedda tuinako ebitundu 15 ku buli 10. Bane abali ku ndagaano eno. Kwaliko Nabbanja Proscovia, Chief Executive Officer. Sisuubira nti wabera Nabbanja munna Uganda. Tugenze ku Mugagga Emmanuel, Chief Financial Officer. Unoyo siroza nti Mugagga. Tugenze ku Kamuntu Gilbert, Chief Commercial Officer. Gana amanya bagateekako mukubaloza nti bano banna Uganda. Abe bali bakiikiridde Uganda. Tugenze ku ludda lwa Tanzania balinako ebitundu 15 ku buli 10. Kati ngeno Tanzania ekiikirirwa Tanzania Petroleum Development Corporation TPTDC erina ebitundu 15 ku buli 10. Kuliko Dr. Matioji James Peter, Managing Director. Kuliko Njinja Michael, Commissioner for Petrol and Gas, Ministry of Energy. Kuliko Musovu Safil Fahamel, Monitoring and Evaluation Manager Tanzania. Tugenze abaliwo ku lwa China. Uli ala China yagatwala ko ine bitundu 8 ku buli 10. Abava mu China bebaita Chinese National Offshore Oil Company CNOOC baine bitundu 8. Kuno kwe kuli Chen Zoua ye president nenga atula mu Uganda. Kuliko Hu Wenjei ye vice president era nenga atula mu Uganda. Ulira kuliko Song Yunping ono erigo and commercial department manager. Kati kugenda ko abawandiisa baliko kuliko Muhwezi Samantha ono ye muwala wa Jimo Muhwezi. Ne kubeerako LC ono LC Smile Secretaries Limited ono ye muntu endagano nebeera bwetyo age mafuta ga Uganda geje gagabano wamugala bulungi nnyo. Tekuliko wadde ebbaluwa eva mu parliament wadde ebbaluwa eva bananyini ttaka bananyini abanyolo teriko bakola byabwe. Kati tugenze mwagala kutegeera biche ebiddako na biche byaliwo mubimanye bulungi nnyo. Kati Samantha Muhwezi ye legal director of Total Engineering. Kampuni eno weewunye tenda mu Uganda. Kampuni eno esangibwa mu ggwanga ery'Abongereza nga current office yaabwe gyeri eri ku 23 officers stroke 9 registration Muhwezi Samantha. Correspondence address eri ku mwaliro 18 eri ku level 18 stroke 10 Upper Bank Street, Canale, Wife London, United Kingdom, E145BF. LOL active secretary appointment bamulondanga mu 7 March neba zinembwa zitumanyidde. Kanano go bagambye nga Secretaries Limited eno yendagiriro ye. Corresponding address Johnston's House 52
-54 Rose Street, Aberdeen, United Kingdom, BA10 AH1 Rolo active. Ulira abasajja bano bali ababbi. Era zigenda maso ne zigamba Company House, return of all ornaments of shares. Elif kuliko SHO01, company name East African Crude Oil Pipeline, ECOP Limited, company number 11298396. Received for filling and electronic format on 10th of August 2022. Bana basajja babbi. 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 Basajja muri babbi. Kati amafuta gana agebunyolo kino kye kisaawe kyalina okuzimbibwa Bunyolo. Ku mafuta gano ge babbi ge bamaze kye kisaawe kye balina okuzimba Bunyolo za mukira bulungi nnyo. Kye kisaawe ye plan yakubibwa. Kati kambalage ekisebo kifaana essaawa zino. Ekisaawe kicho kati bwe kifaanana. Kweli plan gye nabalaze kati kye kino ekisebo ekito bwe kifaanana. Bantu bana kye basobola tukolera mu ggwango kujjako okutubba obubbi. Ekisebo ekito bwe kifaanana kyo bulano yagamba tagenda agendayo kigula kubanga already n'amafuta bagamalayo ddaka ne tebalina kye batwalayo kikyo bwe ekito bwe kifaanana. Naye eno original plan kasoke mbalaga original plan yakyo. Eno original plan mugirabye bulungi nnyo. Iyo original plan y'ekisaawe ekyebunyolo gye babbi amafuta gye bagamaze. Kati bwe ekito bwe kifaanana. Bwe ekito bwe kifaanana. Kati mwebuuza ani mubbi ani aggwe malawo gwa bwe ekito bwe kifaanana. Ndoza mujja kutegeera. Kati ngenze ku nsonga eringa eddirira esembayo nve wano. Abagambye mutagingire mukulu Frank Gashumba ndoza njogere ku nsonga ze nve wano nkole n'endala. Mali n'okunywa ku mazzi nga ngenda awo. Mukulu Kasabuni nkulamusiza nnyo kansubire nti oli bulungi kye balako gy'otusaako engalo. Nkulaba otambula ku TV ez'enjawulo ogenda ogera bikikinike weekaza okubya ebikalu linga kapiso ezaddabo kkala. Manyi gwe mukwesane kateri akwatira nsawo. Gashumba nkugamba gwokuba ebikalu linga kapiso zizine za MP Clocks wena n'onywera mulino benga kapiso bagisumula bagenda jimira kati ne bw'oti bw'otambula. Otambula okubya ebikalu wenna weefundikidde. Naye nga kumbe tolina magezi. Kankusomesa olwaleero. Wavuddeyo n'ogenda ku kooti ng'omujulizi obeerewo nga basiba omwana omuganda gwe bayita Jakana Nadduli olw'okuba bamunese mu kooti afune beyiro n'oyogera Olufalansa n'oyogera Olukikinike n'oyogereramu n'ensobi. Omanyi ffe tubamanyi mu basajjamu akabinja k'Abanyarwanda batalina magezi abawumba tuutu mbasoosidde nnyo kubanga mugenda kubonaabona musukire mulina okubonaabona before nga sinagenda eyo. Gwe Jakana Nadduli bwe yafuna accident ya bodaboda wagamba nti singa afa. Ennaku zino otambula ba SFC n'abasemwaye era okolagana nabo kubanga oli state agent. What if ng'ekibinja ekyo gwali kisindise kitte Jakana Nadduli? What if singa gwa sindika ekibinja kitte Jakana Nadduli n'atafa? So you came at the court to prove yourself that the man was thoroughly beaten. Wazze ku court okuprovinga nti abamu kubanga bw'basasula nkiddamu. Obadde omulala ku media nga bamuleeta ebifaananyi bibiri tebitegereka kunojja ku court okuprovinga nti bw'wasasula okuba bulungi nnyo. Tewakomya okwo. Ng'oyambadde bulungi onyokedde weefundikidde olinga kapiso ya bikulu okusokubya ekikalu wenna onyumye. N'oyita bannamawulire n'obabuuzaako n'obagamba ndi wano okuwa ekiragiro okwogera ebigambo ebisembayo n'okulabula buli muntu yena ayogera ku Banyarwanda nti mulekerawo twogerako bubi kubanga tulina interest zaffe mu ggwanga. As who? You are who in Uganda? You pretend to be a politician but you are not a politician.
You pretend to be a motivational speaker, but you are not a motivational speaker because you too, you need to be motivated because you lack intensity and integrity to talk about issues in Uganda. One, you failed to take care of your daughter who came out publicly and addressed to the public. Katoina capacity mwenza kuimira kubuli abantu nsonga za gwanga. You can't even manage a lame woman. Tosobola ku managing nakanako ko inako kakali kuyambulire gwanga. Uganda badde ine bizibu enkuba tetonya emmere yakale bintu bya base sukali alinye kumbe kalo kato yambulire bisirani kabunu ko yambula bo yambuzi kimusobola ekyo nga gwe tosobola kula za mwana. Wenyini wetaga to be motivated oli awusirwa busirwa. Wagambi you have you must protect your interest in Uganda. Let me ask you one simple thing. Mukuru, which interest are you talking about? Aren't you a Ugandan? Ogabe mwino protect your interests. What are your interests in Uganda as Gashumba? What are your interests? Ngagwe. Kubanga fena tumainti, if I'm holding a Uganda national identification and passport, ndimuna Uganda. So before you come on television to attack someone, to talk bogus, please first identify yourself with proof that you were Rwandi. One. Togenda ngakolwa ndade wekubi ekifananyi ngoli Rwanda. That means you are not a Rwandi, you are Ugandan. Togenda akolwa ndako TV kebe radio noyogira ekigambo kyonna kya Rwanda kubanga oli muna Uganda. So wesiwaza bakusiriwaza wayika Windows. You are holding a Ugandan national passport and the Ugandan national identification as a Ugandan. Your nationality, you were Uganda, not a Rwandi. So simanyi busiriwo. Nyoko bwe yali akubutuza, yamala kusalira byayi, yakukojo wako, omusula lugenda mbwongo, ng'otegeera oyosa oba kiki. Passport gy'olina ya Uganda. Ennanga muntu olina ya Uganda. Tosobola nakola program ya 1 hour ku TV oba ku radio ng'oyogera Olunyarwanda. Tolusobola. Negwe mentality yo eneyente ekulosa ndoli Munyarwanda. Since when? Watch tugende Rwanda yogera motivation speaks. Watch tugenda Rwanda no yogera motivation speaks zo yogera wano zo tubulya mu motivation speaker. Rwanda bayina TV bayina radio. What happened? Bobo ulyanga you are not safe and you are not comfortable in Uganda. Apply for Rwandan citizenship. Bajja kuwa. Lekera okwebuzabuza nga afukana aba. Olide passport oyina ya it means Ugandan. Bera necho yagala ensiba kuzaalidde. Nego gambo ina interest zo zichi interest kizo ina mu Uganda mukuru. No gamba wagambe nadduli. No sindikane message ira bogerera abanyarwanda. Kati mukuru njala kugamba. Gwa muntu wanga bagenda okusooka okuddukanga Museveni avuddeko nabata nava kulanga kigenda kugenda kudduka. Nenga nejiddukira tosobola yo oli munafu nnyo ng'omukka gw'ennyuma. I'm sorry to mention because you can do nothing. Mu myaka ndozanga 10 bebe kwafuna passport ya America, ufuna visa America nogera mu America. Tewasobola dokolo omulimu wadde for 2 months walemu n'ogenda nga tosobola. So mu kifo ky'okweyagalira mu Uganda no making sure nti tubira mu Uganda ffenna ate ogezaako gitabangula nti to the extent government bwekyuka ojja kudduka weka nenga lijolaga tosobola ina tolina kintu kyosobola kukola nga tolina kintu kyosobola kukola kubanga tosobola bulaaya omanyidde ku fero ntebafera kati please tereze engalabiyo tereze entwingiriyo ng'oyogera ebigambo abantu balina okuwulira ekigambo kiri kyenjogedde munansonyiwa kubanga kana akasajja kanafunyo kamanyira kufera kati mukuru before nga tonda yogira bigambo bikyamu ku muvubuka gwe bayita Jakala Nadduli n'abantu abalambo bawoninze balekera okwogera ku Banyarwanda njagala ogende ku TV oyogera Olunyarwanda for 1 hour atolete identification ye Rwanda ngoli Munyarwanda ne passport ye Rwanda ngoli Munyarwanda bwe kiba si kyekyo tuzaako wansi entwingiriyo wagambe nadde waddamu okwogera ogenda mukola ki era message yisindikirani gwe baganda bone bakuzana bali polite nnyo they will behave nesimanyi gwe simaba kasajja gwe baki oli munafu nnyo mu bwongo mubiri oli munafu nnyo to the extent n'omwana yakulema okulabirira wadde omutera conflicts mu bakuli omutemu amatanywe kyakulema ne yeerabirira era I'm here to inform the public. Don't blame Sheila Gashumba,
who she is right now, because she brought herself up to that level. Not Gashumba, no. Don't blame that girl. Yekuza yeka to that level. So no. Kubanga wakuza omwana bulungi. Omwana libadde yisa bulungi. Nyolo kuba nti nawe olinda galale bwotyo. Yensonga lwaki oyogera byotategeera. Yensonga lwaki okola ebiga bitakwatagana n'okujja newe kuba golu mukulu. Odumira omwana omuganda avundire mu kkomera loga nti baamu ku bandi badde afa. Bwe tubanga gavumenti kisotegera wakateeka. Wadde ogenze confirming ki. Era olina buyinza kyobogera ku nsonga mutaddamu kwogera ku banyamulina interest zammwe. Eyo ka statement basobola okusiba emyaka gy'otamanyi. Statement gye wakoze ng'oze ku witness nga kukomera n'ogamba mutaddamu tebaddamu ko. Passport joina ya Uganda. Beera n'ekyo ky'olina oli munna Uganda. Kuba constitution etugamba bweti. Munna Uganda yenna azalibwa mu Uganda. Era abira n'ebyogera nga bya Uganda. Era ffena tuli banna Uganda. Naye gwe okuva eno oga nti muyina interest zammwe nga baani. Odde ku mwana omuganda omusiige ettomyo yagala afe mu nsi okujja gye bamuzaala gwengaani. Gwengaani mukulu. Ekizibu kyonna kiri ekizibu eki. Kuba wagula amayembe sitaani gwateeka mu nnyumba gwotakiriza mukazi na kujja mu nnyumba yo. Nolowooza nti Katonda takulaba, Katonda akuvaamu n'akulekera amayembe gakufuge. The moment kasita bwegana Katonda sitaani ajja kukozesa. The extent ajja kula n'ebisiyaga gwe. Kasitaani ajja kula n'ebisiyaga nze nkubuulira. Kasita ova Katonda sitaani ajja kula n'ebisiyaga kubanga asobola. Naye weegendeze musajja gwe. Empana gy'otadde kujja kana nze nagamba totegana guba oyagala nsanga wano wendi. Nagamba totegana. Ate empana gy'otadde kujja kana nadduli. Kugwe naye kujja kuba akakola munne ekibi. Statement gye wakoze giddamu. Kugwe nejja kana nadduli. Kujja kuba akakola munne ekibi ekyo nkikubule. Kasita wazze n'oyogera ebigo by'oyogedde ku kooti n'oyita bannamawulire ebigo by'oyogedde kugwe nejja kana kulikajjo kujja kulika agenda okukola munne ekibi. Kubanga wasusse woyina okukoma. Omuntu bw'ayogera ekituufu kiba kitegeeza ayogedde ekituufu. Kati gwe bw'ojjayo obusiiwo n'ojjayo that's why mwenda abantu abali beebuuza what happened in Rwanda 1994. The reason is bana basajja they can't reason but they can kill. Kubanga gwe musaayi gwawe. Bw'oliza ebigambo Gashumba bya kyokka bamuzaala mu Uganda. N'owulira ebigambo byayogera tebyawukanako na bali baatemaka kyovula beetema bonna ne beemalawo. Which is impossible in Uganda. Kuba ffe tusobola okwogera tukkizanya abantu. Ne if omuntu najjako naga singa yafa singa baamutta. Tukitegeera tutya nti gwe kenyini wali mu lukolo lwamutomeza boda ng'oyagala mutta. Era waze ku kooti okumanya baamukuba batya. N'otukwogera ebigambo ng'owooninga omwana omuganda ali ku ttaka ly'abajjajja be nti taddamu kwogera ku nsonga z'Abanyarwanda mulina interest. Which interest? Kati awo ngenda kuvaawo sigenda kulwako. Naye njagala oddemu oyogere ng'oyogera n'ensi. Ng'oyogera ebigambo ng'olina passport ya Rwanda oba endagamuntu ya Rwanda olwokwogera interest z'Abanyarwanda mu Uganda. Njagala odde ku radio ng'oyogera olina passport ya Rwanda n'endagamuntu ya Uganda ya Rwanda. Naye oba okutte passport ya Uganda ng'oli muna Uganda. Stop your nonsense. We are all Ugandans. We hold the same passport, the same national identification. To prove me wrong, gende Rwanda ku TV. Okodere speeches obadde okulya mu Uganda. Then tujja kutegeera. Kati omukulu ono message eno badde Sarah gizanya. Naye omwami ono gwe mula mu kifaananyi kino. Message eno enkutteko nnyo. Omukulu ono y'ono badde Sarah nnyo mu makulu naye omukulu ono gwe mulaba yakwata omwana y'omu ku ba agent bamuyita Umaru. Y'omu ku ba agent abali mu ggwanga erya Dubai. Mukulu ekikolwa kino oba tewakikola nja kujja nkwetondere. Ekifaananyi ky'omukulu bamuyita Umaru agent ali Dubai. Voice note gyengenda okuzanya ya mwana muwala complaining nti yamutukusako gw'obulisa maanyi n'amusiga ekirwadde kya siriimu. Naye gwe mwami gwe wakola ekintu kino wakikola mu bukyamu era mu mutima mubi.
naye obanga tewakikola with the proof nja kujja nkwetondere naye as currently ku buli bw'omwana bw'ayitamu ngenda kuzanya voice note eno n'ekifaananyi kino kanjizanya mugiwulire era ne message njagala egende bannayuganda mwena bali mu Dubai abaana abobuwala mwegendereze nnyo abaana abobuwala abasajja bangi balina omuzimu gwa dakika 10 baguyita 15 minutes ghost guli kuba musajja yenna atana gyagenda kutwala atana kyagenda kuwa customer ekizibu kyenga agenda ne mufe ku bulamu bwammwe era ekizibu kibeera bwe kiti bw'ogamba nti nedda ebere nedda tokozesa nedda naye ng'ate w'ogyogeredde okyayimiridde nkiddamu omwana wonna obuwala w'oli mu nsi bw'obanga ogaye musajja nti nedda mugambe nedda otambule ove mu kifo okyogeredde bw'oyogera ekigambo nedda n'osigala w'oli ng'okyogedde kitegeeza ye omusajja mu bwongo bw'atwala nti nedda y'abakazi yeesi y'abakazi bw'ogambanga ekigambo nedda kitegeeza ogaanye era w'okyogeredde vaawo to prove him nti ogaanye but the moment kasita ogamba nedda n'osigala mu feesi y'omusajja w'omugambidde omusajja yalowooza nti okkiriza okitegedde omwami ono gwentimba ekifaananyi mbale siiwa mutimba naye message y'omwana negenda bakwatako nnyo mwenna abaana banoonya emirimu buwalabu naddala mu Dubai abasajja be abasinga obungi ba agents balungi bamala bakozesa bawa emirimu amone gye batagibawa naye omwami yasiga omwana abandi obulwadde mbale saala kuzanya voice note naye enkakatako kubanga mpulira omwana alinga omwana wange kibi nnyo wulira You people be careful. Umaru chokoze sister waffe katonda tali kusonyiwa tetuli kusonyiwa omanya nti oli mulwadde noyagala utanga emirimu nolanga emirimu naye nga basista baffe aye kyetumanyi talwaziza omuba babiri kubona kati era akyapostinga ng'alanga emirimu abaana n'abalimbalimba n'abatolosa mu biyumba bye balimu agenda bawa emirimu egisinga n'abakozesa ku mpaka n'abasiga obulwadde bwasibe Umaru omusajja ebifaananyi ebyo bemulabaawo waggulu mu mutambuze omusajja asiga bulwadde mu Dubai ne sista waffe ali yenna yenna eyakajo oba muganda wange omulenzi mwegendereze Dubai si kintu kyakuzanyiramu okusaba busobye nkozesa amala okukozesa nefuna obulumi obuyitirivu nempuliranga omuntu gwe bayiridde kamulali so kati sina muntu mulala oyo yekka Umaru omutima gwange gwe gusibiddeko sayagala musajja mulala Dubai sina musajja gwe nalinzemu okwagala okugyako oyo yekka sina mulala Umaru yayanziga atasawazira ne bwe munoonya nsimulaba Rita Umaru yayanziga obulwadde kibi nnyo sina musajja mulala gwe ndagala Umaru yakubuta obulumi obutagenda wona kyokka baamugobye ku mulimu omusajja yali wano e Dubai kuba omuwala yava e Uganda giri myezi 2 nga mulamu yakola ne medical nga mulamu naye yono gali gwe yebaka naye wano e Dubai yamusiiga obulwadde kuba Uganda yamalayo only for 3 weeks n'akomawo e Dubai ate talina omusajja gwe yebaka naye yebaka nono guy and the guy is in Dubai nsiga ku kifaananyi ky'omusajja nsinika ku kifaananyi yanekakatikangako nankozesa namala okukozesa nefuna obulumi obuyitirivu nempuliranga omuntu gwe bayiridde kamulali so kati sina muntu mulala oyo yekka Umaru omutima gwange gwe gusibiddeko sayagala musajja mulala Dubai sina musajja gwe nalinzemu okwagala okugyako oyo yekka sina mulala Umaru yayanziga atasawazira ne bwe munoonya nsimulaba Rita Umaru yayanziga obulwadde sina musajja mulala gwe ndagala
Umaru yatusa kubuno obulumi obutagenda wona. Omusajja yali wano e Dubai kuba omuwala yava e Uganda. Omukulu oyo ekifaananyi kibalaze ye bw'anaava public neyeewakana kyeyakola naye ng'omuwala amulumiriza tujja kola kyetuzaako naye mukulu Umaru bwe baba kuwaayiriza tujja kitegeera era nze ng'omuntu ojja kuvaayo nkwetondere ku kino kyenkoze naye bwe kiba kituufu ogwo mutima si gwa muntu bulamu. Omwana ono si yakusiga siriimu. Omwana ono alina abazadde sinakindi ayinza okuba nga yali yakava ku ssomero oba nga yali alina n'abaana ng'azze kukola kunoonyeza abaana b'ekiguli abagaladdiba n'omwekakatikako mu linnya ly'okumufunira omulimu n'omulimu otagamufunira n'omusiiga obulwadde. Ekikolwa kino si kirungi. Abakyala bano bazira nnyo naye mu kubeera abazira basanga ebizibu bingi nnyo. Mukulu Umaru wonna wooli ne ba agenti mwenna bali e Dubai tugenda basaba ekigambo kimu, mulekera emitima emibi. Muli bazadde, omwana bajja mukola ekigambo kyewakoze ono omuwala oba omwana wowolenzi omwana omuwala ajja mukola ekigambo kyewakoze ono omuwala kinaakuwulira kale kinaakulikira kitya. Gwayala kuŋŋamba nti supercharger yali akola ku simba okuvayo kwogera nti mulwadde wa siriimu yali musiru. Ekyo kiyita humanity. Omugenzi Fire Bongo lero tayo okuvayo okugamba nti mulwadde wa siriimu yali musiru. Ekyo kiyita humanity. Cuts ono MC Cuts akola ku NB akola NTV NPS okuvayo public naga nti mulwadde roza yali musiru. Kubanga abayagala amanyi nga sindika sigino abantu abamwegoba balime kujja waali ne bategere kikyali. Kati gwe kino ekikolwa kyewakola okibayita obutemu tewakwata jambi ya kutema muntu wabula omuntu olwadde bwo mu assassinate nze psychological torture gye bamutaddeko kibi nnyo. Abantu bangi bavudde public ne boga nti ndi mulwadde wa siriimu kubanga bwafulumya ekigambo nti gundi ndi mulwadde wa siriimu n'omuntu yeesikamu n'agamba nti okentegedde omuntu mulwadde mmanyi wenkoma naye ne kati guli agent wefudde agent but your main target is to use abaana abobuwala. Naye abaana bano balina abaana bano balina famire zaabwe. Kati uli omwana muwala akaaba at his age gwe bw'otuula mu nju n'oli emmere oluzubu simanya abantu amuyina emitima kyovula mbaga nti amuyina emitima giringa bibibi. Omuntu bw'omugamba nti ndi kino omuntu ategeera than keeping quiet n'omusiiga ng'omanyi. In fact ogwo musango okusiiga omuntu obulwadde intentionally musango. Amanyi Umaru mutegeeze ng'obudde bukyali nti famire y'omukyalo in fact kambategeeze famire y'omukyalo ono omwana omuwala namwe bamukozeko interview mutegeeze omukyalo ono agende ku Interpol e Kampala agulewo omusango ng'abugula ku mwami Umaru ono gwe yasanga mu ofiisi ye Dubai n'amulaga nti ayagala kufuna mulimu. Umaru n'amutuusako obubulisa maanyi n'amufunisa siriimu kubanga mu constitution ya Uganda okufunisa omuntu obulwadde n'ekigendererwa guba musango gwa naggomola gwenkanankana n'okutta omuntu. Mugula omusango ku Interpol bajja kusindika ebbaluwa ku Interpol e Dubai Umaru bagenda muzze e Kampala nga tebalina gwe bewozezaako. Eyo endowooza yange ng'omuntu bwe ndowooza bwe kikola. Mwana muwala ono bw'aba nga asobola ne famire ye bagende e Kampala ku kitongole ekya poliisi y'ensi yonna. Omwana ono awe statement ajuwe Interpol. Interpol egenda kusindika ebbaluwa bakuntumye gisindikire Interpol ya Dubai. Ono Umaru ajja kubeera e Kampala bamuvunaana omusego ogw'okusiiga omuntu obulwadde n'ekigendero eky'omutta. Bwe kibanga kituufu
kubanga omuwala nayizo okwogera ebigambo bino ng'ate naye somehow somewhere ayina mwensobi kubanga tosala gwakawala nga tonawuliza gwakalenzi. Uganda tukimanya amateeka tegaliyo ne buli kimu tukigezaako. Buli kimu tukigezaako ne kigaana bugaanyi. Togamba nteri mateeka nolemu okukola ky'olina okukola. Bajja kubuuza wawaako ludda wa nti si waabanga kati kitegeeza tolina musango. Ne bw'owaaba n'oba n'obujulizi obulaga nti wawaaba kiba kitegeeza nti osobola okuprovinga omuntu nawaaba ne bannemesa. Naye n'omukulu ono musaba publicly ng'omukyalo bwe yaclaims nti wamutuusaako ekizibu kye publicly naye vaayo oyogera amazima ku kiki ekyaliwo oba weegaana oba okkiriza. Nze sikublaming nga Katonda avayo kwogera kiki kyaliwo between you and this guy. Nenze nkugamba nti singa kinaavaayo nga oli mutuufu nja kujja kwetondere era n'abantu abalala bakozeko programu eno nobayinza okuva ne bakwetondera singa tunasanga omuwala mukyamu oba teyabujja kuggwe naye omuwala akiraiminga gwe. Nze nkugambidde openly singa onova publicly n'obuulira ensi what went wrong nja kuvaayo nkwetondere kuba sina kikyamu kyenkoze nze nzanya information gye bampadde naye ng'omuwala mugamba bw'oba olina case ng'okimanyi tolina proof omusajja ono yakusiiga obulwadde constitution ekuwa obuvunaanyizibwa okuwabira omusajja ono era omusajja ne basobola omusiba bamutikola ki ne bamugulako omusango ogw'okusiiga obulwadde n'ekigendererwa ekyokwagala okusiiga obulwadde byebyo. Naye nga mwami gwe osobola okuvaayo n'obuulira ensi kiki ekyatuukawo omuwala alimba oba talimba. Nkiddamu mukuluumalo vaayo weewozeeko ku nsonga zino ensi etegera esayidi yo bw'onoosirika obusirisi kiba kitegeeza omuwala aba awangudde. Wano wenfundikira nga nti kiso kya mbuzi kirekerera omussi n'ekitundwe omubaazi saa zino tutunulidde ggwe naye tetunnamanya sayidi yo so oli waddemu okuva ng'okozesa omutimbagano n'ogamba nti ekintu kino sikikolangako kyali ABCD ensi nayo neekutegeera kati ky'omuwala najja n'approving ensi kiki ekituufu kyayogera. Sigenda kusokkako wano mukama aba 13 ampeera musibe bulungi mweraba. Tujja sinkana olunaku lwonna olulala andowooza ku Sunday nyinza obutalabikako kombi mulimu Bulange mmeka mbategerereze nkiddamu ku Sunday nyinza obutalabikako mulimu Bulange Mmengo so mbasirabise saagala mu nninde nnyo nyinza obutalabika ku Sunday ku ssabbiiti eza buli nnaku naye nga mbategeeza musomesa Pato Uganda gyali talina buzibu lwakuba nti ebyuma by'amasannyalaze gabiyitamu akyageza kutendekanya studio ye agenda kudda essaawa yonna. Mulwanyi munnammwe Elizabeth Odowa ali mu komera ya Facebook okumala omwezi mulamba tuza mutegereza Elizabeth Odowa omukyalo ya commenting enya wandi Kenya postinga ali mu komera ya mwezi mulamba so tali ku internet pages zonna bazisiringa nange bali baje hackinga all along bali bajagala so tulina obuzibu ku internet kuna bantu batuli bubi so Pato Uganda studio yayita mu mulira masanyaze akyagikolako Elizabeth Odowa ali mu komera ya mwezi mulamba ku internet tali ko bamusalako nisima gift manyi kwali n'abantu abakyakola so mutalaba please babaira muno obuzibu butonotono njagadde bategeeza ndoza mutegedde bulungi abadde babuuza Elizabeth Odowa ali mu komera ya Facebook Pato Uganda amasanyaze gali awo byuma bye ali mu kutereza studio abalala bajja kujja mpola nga bategeeza so ndoza mutegedde bulungi nnyo tiwali kiraki mu mbuuza ku Sunday temuninda nyizo kuddamu ku Lwokubiri nyizo in fact tulabagane ku Tuesday tulabagane ku Tuesday Kamaru twazi n'ennaku tomorrow is Saturday Sunday Monday Tuesday tulabagane ku Lwokubiri in fact katuna bana basiimye mukaba 13 ampeera naye nga drone zitamye okukwata abantu mwegendereze nnyo bana Uganda buli mujja otambula ne gyobera niyo okusingira ddala mwenna abaana bavuga boda nga mwagala enkyukakyuka mwegendereze nnyo namwe abaana ba people mwenna ba foot soldiers no message kesembeyo giri badde njirabidde. National Unity Platform ne People Power. If we are to strike, we are not going to strike at this moment. So whoever moving around telling our foot soldiers on the ground that we are about to strike and they are giving out money, please echo kifute kiriwo. Iso semwa ibakola bati ennaku zino bakubira abaana ba People Power bagamba abemukono tusinkane wano abejinja tusinkane wano
kino bakikola iso ekikola ne CMY baba wane transport agenda batwala mu location omugenda okudemonstratingira ne babulirawo the moment kastokiriza bagati bo people power era kyagulanya abatumye oba nopu yabatumye bagenda kwekalakasa kujja ko mu 7 nkiddamu tewali kintu kyonna kigenda kukolebwa kitibwa action bakwekalakasa right now n'ensimbi ezibaweebwa sente za iso na CMY baagala kubafunira kuba namwe mwenda buli kitundu babakwate bulungi nnyo nkiddamu tewali kintu kyonna kitegekwa mu national platform kyakwekalakasa oba ekikula kyonna ekyokuyiwa omusayite kiriiwo nkiddamu akakodyo kape bakabateze mukitegere bulungi nnyo olwamu Kampala mukono wakiso wawonna wonna ng'olwankyukakyuka please tolita kuwasero ganti Kyagulanyi yazivudde mu national platform okunganye bantu bagenda bakwata babamalewo nkiddamu tekiriyo kifu iso semo erimu bakunga kyovula bakwata nnyo kati drone zibakwata kubanga buli yakutte sente esimu yababagirina ne batandika okutracking nga ngoyogera naye wakubiddani ne batandika banonyo muko nga ne bakujja bamanyiwo mu kiddamu bulungi ekyokuwamba bana ba people power kivudde ku coordination eyo okubagamba nti walo kigenda okukolebwa ne batandika batracking omuko omuzamo kitegedde bulungi nnyo badde nkirabire kinandi badde nsoseeko kinandi badde nsoseeko nkirabidde akakodyo badde sinsikabagaye badde nkirabide muntu gukola nnyo mutegedde teba muntu yena kubire simu naga tugenda kuwa sente okunganye banno tugenda mugenda kwekalakasa Kyagulanyi alagidde no kafu yensonga lwaki drone zizzemo okuwamba ennyo ziwamba abantu bezimanyi nti already bali informed about the mission ani go bagenda okukolagana naye amasimu gali tracked so ogenda okulaba kukimye nenga tumanyi kikuchimiza already ngoli yakoze kuda communication ya naye yakoze da communication nawe tugenda kukolera kole kitugudo so mwesanga bazinze ko buzinzi bwe muti mukitegedde bulungi so please mutambuza akantu kan mutegeeze ba foot soldiers mwenna nupu teina sente era tegaba sente za kola demonstration as we speak right now. It's a trick and a trap from ISO and CMY, and they are using border ISO and CMY agents n'abantu batambula nga bagamba ebintu ebyo n'akabinja kakola ekintu kye bakaita G7 ka NRM nenga keita ka people power era katambula kyalo ku kyalo kakunganya abavubuka nenga kabawa ne sente n'oputega ba sente na dene 10 ate tukola meeting za munkutu za fizibira open. So if we are to change the power tetugenda kiba buli kigenda kujja kitya Museveni yali mukuti atamanyi kiddako. So please buli omo taking a cover to my chokola teba kugamba ntigende wangu bakwadde sente tetuziriyo zibagaba wadde ne 10 mukategedde bulungi. So mukama bankome sigenda kulwawo wano eri sawa zezo banna tufudde.